Hamza Ssebunya Ssemusanyufu era nga alaze obutali mumativu n'ebyo ebigenda mu maaso. Mbaniriza mwenna bali ku NCK TV weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya? Kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi era nga nammwe gye muli bulungi. Lunaku Lwakutaano, ennaku z'omwezi ziri 26 mwezi gwa kuna mwaka 2024. Wetuli nnyo buterevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo nga bulijjo. Kugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera, naye nga munnange tonatuula olina okusooka obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, osharinga olikinge saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu, nze amawulire nja kuba nga kutuusaako. Njavuddeko neno mukulu Dr. Hamza Ssebunya yabadde acelebratinga amazaalibwa g'omukyala we wiiki eno yennyini eno, era nga bingi nnyo ebyabaddewo mu ssanyu eringi. Naye mu byonna nga bigenda mu maaso, nabagamba nti omukyala Rema Namakula ye bulijjo avaayo akyogera lunye ng'agamba nti talina buzibu ku Edrisa Musuuza, era nga yavaayo n'abayozaayoza oba namukongratulatinga okubanga afunye omubeezi, era n'agamba nti nze taata Mal simwinaako obuzibu era asigala taata Mal kubanga ye taata w'omwana wange. Mwagaliza birungi byereere, mwagaliza essanyu era naye okubanga atuuse ku ki, okubanga afunye muntu munne. In fact era ekigambo kino yasigala nga kyemphasizinga nti love is beautiful, love is beautiful, nti bannange okufuna omuntu akwagala kintu kirungi nnyo era nti nkisiimira Mukama Katonda nze nganze Rema Namakula okuba nti nafuna omuntu anjagala ebyaddala, nti era okulabika nga n'olunaku olwaleero tuli wano tuli mu ssanyu bali mu kubanga abancelebratinga oba bancelebratingirako okubanga Mukama asimye nembanga ate nyongeddeko omwaka. Jjukira yabadde ajaguza amazaalibwa ga 33. Wano nno Dr. Hamza Ssebunya bawa Rema gy'ategeereza n'agamba nti ebigenda mu maaso eri abawagizi ba Eddie Kenzo n'abawagizi ba Honorable Minister Fiona Nyamutooro, agamba nti si musanyufu. Ye agamba ye ng'omuntu talina buzibu ku Edrisa Musuuza nti era twabalabako eyo emabegakaawo nga batambula wamu nga bakonamu ne ku muziki nga bali wamu. Agamba nti Kenzo tamwinaako obuzibu ate naye kyamanyi nti Kenzo ye nga ye omuntu talina buzibu ku Dr. Hamza. Agamba nti ekisooka balina omwana, ekyo kibagattira ddala nti omwana we era ne Kenzo aze akyogera lumye nti talina nsonga lwaki aba akola empalana ku Dr. Hamza kubanga Dr. Hamza amukuumidde omwana we Dr. Mal, nti ye Kenzo nga tanategeera oba nga tanamanya omwana we yasuza atya, gundi Dr. Hamza yaba byonna yabimanyi mwana we yasiibye atya yasuza atya, so n'agamba nti talaba buzibu lwaki ate abamuteekako empalana. Ebiseera biri abantu batandikira ne bateekawo omugambo ne bateeka okugamba Rema tokkiriza abantu abo ababiri kubanga ate bafuuka ba mikwano, tokkiriza bbaawo okufuuka mukwano eri Kenzo. Bingi nnyo ebyayogerwa naye bonna baagambanga kintu kimu, tebalaba nsonga lwaki baba beewalana. Kenzo yagambanga kimu, nze weba Rema yandekawo nagenda owa Dr. Hamza it is fine, naye Dr. Hamza yalina omwana wange yamulabirira, siraba buzibu bwonna lwaki mba simusiima oba lwaki mba sirina buzibu okubanga nkola ki, ntambula naye oba twasoshiyetinga. Naye Dr. Hamza yavuddeyo n'aba ng'alaga obutali mumativu eri ttiimu ya Eddie Kenzo ne ttiimu ya Honorable Fiona Nyamutooro, naddala abawagizi nti bakisuusizza saawa yonna okuba nga babakompeyalinga. Abamu mbu ne batuuka n'okuba nga bakwesyoninga mbu aba dokita akola wa, mbu tebamanyi ddwaliro mwakolera,
tebamusisinkanangako nti kibeewo olunaku lumu nti abruptly nti omulwadde amusisinkanye mu ddwaliro. Era baatuuka n'okuba nga bagamba nti wakiri aveeyo olunaku lumu apostingeko bamanye w'akolera. Okitegeera mbu naye tebalabangako yadde n'olunaku lumu nti oba Dr. Amza akolera Mulago, oba Dr. Amza akolera Nsambya, oba Dr. Amza akolera Lubaga. Nedda kyagamba nti ekyo nno kikye ye ng'omuntu ne famire ye, nti abantu abamu baagala nnyo privacy, nti oba kiyinza okuba nti gwe okisanga otya ye nga tayagala bintu ebyo by'okuba nti ye postinga ng'ali ku mulimu. Ate mbu professionally nti si kirungi okwepostinga oli mu uniform mbu ebintu ng'ebyo. So yagamba nti mubaleke oba yasoma oba nedda. Mbu waliwo abatuuse n'okuba nga bagamba nti mbu intaani, mbu oba yali ku intaani nga Rema azaala, mbu n'alyoka neyeekubya ebifaananyi n'apostingayo. Yagambye nti it is okay, kyonna kye kiri mumuleke nti ekikulu obulamu bugenda mu maaso. Ekikulu wanyumirwa nti Rema teyafumbirwa profession nti wanaasanga nga si dokita ajja kuba nga adduka mu bufumbo. Nedda, yafumbirwa mwami, omwami gwe yayagala ennyo, ate era nga omwami Kenzo gwe yasiima n'aba ng'amuwa omulimu nti abeere family doctor. Kino kitegeeza nti Kenzo yagenda omulaba kumuwa omulimu abeere family doctor ng'already amanyi nti he is an established doctor. So nti abafaaniz abawagizi nti mukisuusizza. Mba ebigambo bingi nti oluusi ebigambo bino waliwo omuntu w'otuuka n'ogamba asijja biwabudde, nti naye bituuka ne bikutuuka mu butuufu nti n'olaba nga bikutuuse. Nga wooli mu butuufu olina okuba nga ate naawe kikukakatako okuba nga obaako ky'oyogera. So yagambye nti abawagizi mulina embeera gye mugezaako okuba nga muteekawo, nti abawagizi mugezezzaako okuba nga mufoosinga bye mufoosinga bibeewo. Titalaba lwaki mutinkuula entalo ezitalina magezi, nti talaba lwaki mwagala okuba nga muteekawo obukyayi eri effamire zino ebbiri, nti bw'oba Nyamutoolo yawangula Eddie it is okay. First of all yali single, kirungi nnyo okuba nga Eddie yakola ki, yafuna omukyala. Naye n'agamba nti ekyo nno kyongera okuba nga kimuwa essanyu, nti kubanga Eddie Kenzo kati naye yamuvinga alina omuntu owuwe, nti naye mubisuusizza ne mukompeyalinga ne muleeta ebifaananyi eby'edda ne mutuukako wano nti wano yali waati, ne mutuuka n'okuggyayo birthday party eya mukyala Rema Namakula ng'akyali wa Eddie Kenzo, nga mwagala okuba nga mumakinga ebigambo byayogera eri ne kakati. Bagamba nti bannange ebintu ebyo mubireke abantu banyumirwe obulamu bulina okuba nga bugenda mu maaso naye nga temutaddeeyo mugambo. Agambye nti mwabagambanga it will end in tears, nti naye Mukama ayambye abakuumye. Nti kyewuunyisa n'abantu abamu abagamba nti Rema ye musajja ewaka, mbu Dr. Amza atambulira ku ntoli za mukyala we. Yabagamba nti omusajja asigala musajja mu maka, nti ebintu bye beekola babikola out of love. Nti woba omukyala asiimye n'atuma mwami we genda onkolerako kino nga kimutumye mu bulungi, kwegamba mukwano omungi, nti n'agenda n'akikola abatalabamu buzibu. Lwaki abantu ate muba mulingiriza nti ate agamba nti nedda muleke abantu banyumirwe obulamu bwabwe nga bwe babwagala, nti life is too short. Leka abantu benjoyinge banyumirwe nga bwe baagala okusinga okuba nga ate muteekawo omugambo kino kiri kino kyekinagwa ate kino. Agambye nti nedda mubamalako emirembe nabo. Ate jjukira abaana bakula, nti ebintu by'oku mitimbagano bino bye muteekako abaana bakula, nti ate kyewuunyisa nti biba biina false information, kyekisinga obubi. Timuteekako ebintu naye nga birina information etali entuufu, ebintu eby'obulabe, nti obutambi obwo busigalawo, abaana bali bulaba, nti oluusi si kyangu nnyo okonvinsinga omwana nti kino oba kino. So agambye bannange mweddeko.
batiimu Eddy Kenzo, batiimu Nyamutooro nti mweddeko. N'agamba nti ne wabaawo abali mu ttiimu Rema ne ttiimu Dr. Hamza nga nammwe mubikola nti bambi mulekeraawo nti si bituufu. Yes, munzikirize mbe nga mberekereza tujja kuba nga tukoma amawulire mangi nnyo temuva